Emu njali ndokubeerero nga okola mpola togenda wala nnyo. Oyinza okumalira lwolinya akaveera awo nga kagenda. Obulamu tubonye tebubakaluubiridde. Nago amazzi mugakozesa gano go malungi. Ne musana begwako ennyo gabeerawo. Gatoka ekisane galeka. Era temukyagenda ku nnyanja. Kwenye ensonga ya toilet singa kati kubanga muno tulina streets nnya singa bano baba ne toyi yaabwe eri waggulu newali eri nesigalawo. Waste management very poor. Very pathetic. Newe tumanye ensonga era tulina okubimukola ki eddagala so situka okutuuza ng'abantu tukusaasidde ennyo naye tulina okukola ki ensonga ezo kati bayitwala tumanye obadde obuli mu kitundu ensonga lwaki ekintu ekyo kizze oba lwaki weekiri era nga tetusobola kuwanuuza nga tulina okujja tumanye n'ekirala nti mu butundu oyo bumanyi ebitundu mu bwekibaddewo tusobola okutuukawoko ne tulaba ensonga lwaki ekoze ekyeriwo ne tukinogera eddagala nsonga evaamu amasaawa kolaki ababeerawo so tuba nti wano kitundu ekyo tufunye ekizibu ekyo mu kitundu kino abantu basinga bakolaki bava wano kubanga ne wano ebiwandiiko byalaga tebulaba kujja nokubeera kubuuza ovaawa kati bweyitamu era omanya nti ekitundu kino musinza okubeera ki obaddewo kati ne tuva mu kitundu ekyo ne tumanya ekibala okugiba esingako naye nga tesi ennungi. Jukira abaana baba bangi abagikozesa kati osooka n'okufuna ekifaananyi. Mugyebale nnyabo. Mugyebale nnyabo. Kangire nga ddala nga ndi mu kunyumbula okube nga mwoli
ndike amanya gange nze mbangire Samuel Kizza ku kyalo kuno nkolanga VHT ate era ndi mukulembeze nga nze chairman w'omuluka guno gw'Ezinga. Ekituufu kiri nti okusinziira ku community yaffe nga bw'ogiraba mayumba gaffe gano, okusinziira ku catchment areas zaffe tuli ba VHT bana naye nga buli muntu alina catchment eyiye, naye bw'otunuulira toto gye tulina is a household. Ffe nga abali ku ICCM tukuŋŋaanya household z'abannaffe bali tuzikuŋŋaanya, munnanga alina household 108, nze nina household 330. Bw'ogatta awamu kitegeeza nti ng'amazzi gano tegana kutwala twalina household 600, naye oluvannyuma lw'amazzi okutwalako ebbendo leero ne tukendeeramu kati tuli mu household nga 4, amayumba nga 4. Amayumba nga 4 bw'otunuulira kati tetulina n'abantu wetugamba nti wano tuyinza okutuula kasasiro. Ekiri e Kampala n'eno kituuseyo kubanga obusobozi bw'okuŋŋaanyiza kasasiro ono abantu tetubulina, era nga bwe mukirabye ekitundu kya kasasiro abeeraawo, abantu bateekawo obukyafu, kabuyonjo mugirabye, tulina obuzigo 4 naye nga almost busaavinga abantu nga 6. Ate Buganga nga Buganga ye senta y'ekizinga kino kyonna, ate era ye tawuni enkulu mu ggombolola y'e Bussi, we wali amaato agatwala emmere ku lukalu we bakuŋŋaanira nga bavuddeyo, n'olwekyo ate nga webatuusiza obukyafu bwabwe bafunda, ate ne kasasiro bamuleka ku mwalo. Kati mu kulongoosa kasasiro oyo ku mwalo tetulina wantu awali gazeted wetusobola kumuteeka. Ekyo ng'okijjeewo ku ky'obuyonjo kyo tukyafunira ddala obuzibu kubanga ne Korea yatukubako wano, naye ng'obuzibu buva ku kaabuyonjo. Tetulina busobozi bwa muntu ssekinoomu kuzimba kaabuyonjo olw'ettaka nga bwe mulirabye, ettaka liyungulukuka, ne gavumenti yasooka n'ezimbawo kotoyi ezaagwamu kutuusa ne twafuna ate ba tekinologiya ne bakyusaamu enkola eyatoyo okulaba ng'ewezezza ebbanga eryo ery'emyaka kumpi nga 10, naye ewezezza emyaka 10 erina obuzigo 4 okuweereza abantu 600. Nga kituufu twateekawo n'omuntu azirabirira, omuntu atuukawo ng'ali bubi, abalala batuukawo n'alaba ng'akalubiziddwa, bakozesa buveera. Obuveera bw'olabaawo obujjudde ku kasasiro si buveera nti babuleeteramu bintu bya kuyamba waka, wabula babeeyambiramu. Wabula kye baakyusaamu kimu nti luli tubadde tukozesa amazzi okuva ku mabaati ng'abantu beeyambira mu buveera ne bakasuka ku mayumba g'abantu, then ate abantu wansi ne balendeko amazzi. Naye kati ekyo kyavaawo, kati bakozesa mu buveera ate ne basuula ku kasasiro. Ku kasasiro amazzi ne gakulukana ne gagenda mu nnyanja, ate ge mazzi ge gamu ge tukozesa awaka. Twalina naikonto okuva mu Bukadeefu n'okuva mu Vaad, ne naikonto muziyiseeko muzirabye, tezikola zonna zaafa, maintenance yagaana yafa, byonna byafa. Kati ekitegeeza olwaliro Katonda yakuuma. N'obulwadde buno okujja tetusobola kubunenya kubanga ffe nga community obusobozi bwaffe butono ku nsonga eyo. Wetunula naikonto repair na biki sente nnyingi, toyi ne bwetukubiriza abantu omuntu agizimba n'emala olunaku lumu n'egwamu, okuddamu kumuzimbisa endala nekibeera obuzibu. Netusaba bwetubanga tufune omukisa mu abavudde waggulu ne mujjako ku ground mutuyambe mutusuusizeeko ekintu kino kubanga mukirabye nammwe kenyini nemutuba ku ground ne mulaba. Tetusikubye kasimu, tetuweereza biwandiiko, wabula mwerabiddeko nammwe nga mmwe. Tusuubira obuyambi kuva ku district oba tusuubira obuyambi kuva mu Helese okutuyambako mu buzibu obwo. Mbadde ngezako ku ekifaananyi nti olwaleero abalwadde bafu, abalwadde ab'ekiddukano ky'omusaayi tubafunye, naye kati nga ffe tukoma kubasindika ku ddwaliro, naye olwaleero lipooti tusobola tugifuna mu bukiriniki obuli muno kubanga buli omu yettanira mu bukiriniki obwo, naye okusinziira ku basawo abakola mu bukiriniki obwo batuusaako lipooti nti cases ze basinga okufuna kati za kuddukana kwa musaayi. Kitegeeza nti olwaleero baddukana, naye nga kati nga ffe engeri gye tuvunaanyizibwa ku baana abato abalwa wansi w'emyaka 5 weesiŋŋaana ng'omuntu omukulu tagenda kujja gy'oli kutegeeza nti ndi mulwali wadde ekiddukano ky'omusaayi, naye wabula buno obukiriniki gye bagenda bo batuwa amawulire nti kituufu twongeremu amaanyi mu by'obuyonjo kubanga cases ze basinga okufuna mu bo mu bulwaliro bwabwe obulwadde bwa kiddukano kya musaayi. Ensonga lwaki tukugamba nti olwaleero Kachanga kituufu bo baatandika ddabo cases ezo zo nnyingiko, ate naffe tuzifunye, naye nga tuzifuna naffe ripooti tugifuna okuva mu bukiriniki obutuliraanye. Ripooti zonna ezisinga tufunye ripooti zikwatagana ku by'obulwadde bw'okuddukana obw'omusaayi, naye olwokubanga bwe tugambye ku ssente tulina ekitundu kyaffe ekitutulaanye wali ku kituufu
nayo tewali toyi era incidents bali ziguddewo nnyo okusinga twaziwulirawo nga badduka n'omusaayi naye bajja ne batwegattamu wano kubanga abantu baffe batwalayo emmere ne basiibayo ate olweggulo ne bakomawo mufu ate era nabo bona bava eri ne bajja ne basuubula wali era namuno mwebali naye lwakuba kati obulwadde bwaffe abalwadde baffe bagenda mu bukiriniki buno tufunayoko obujjanjabi lipooti tuzifuna okuva mu bukiriniki obwo era nga batutegeeza eno ne bagenda eri olugendo oluba luwanvu y'ensonga lwaki kasasiro oli abamweyambisa baki bangi obutakuuma buyonjo ate nga ge mazzi ge bakozesa gegali Tunyanga wetu jati twandikoze kati mukola mutya ne munju gayingira ne mu kisenge ennyumba yali mpanvu naye etudde lw'amazzi mudiro wali wonna mu kisenge wonna amazzi tusena twongera kugana agali ebweru ate mugakozesa ate twandigaye bannange tulabye bannange singa kukozesa bali abava mu nnyumba eri kuba yo ntindire gayita wansi gava eri waggulu ku lusozi okay naye nze ngamba oba kubeera nti nsi ya bibaala kyekyaleeta ekyo ensula okutuyitangamu amanya gange nze musawo Kalyango Frank nga ku district nze nyambako ofisi y'ebyobulamu okutunuulira ebintu ebyekuusa ku kunoonyereza n'endwadde ezitasiigibwa busiigibwa naye olwaleero twalabye nga waliwo okweyongera mu ndwadde ez'ekiddukano n'ekiddukano eky'omusaayi nakyo kitwalidde twekusalawo ne twesitula tujje tulabe mu nsonga ki ezivuddeko ekintu kino okulinnya ate n'okulaba nti tusomesa abantu baffe okulaba nti ekirwalidde kino tukirinnya ku nfeete atisiti mu bbanga twageze lya wiiki ki emu naye ku bye tulabye ebizibu bingi ebizinga bino nga zinga kwe tuli kati mu kino ekiseera tuli ku mwalo gw'e Buganda wano wamu ku lwasooli bwa kasasiro naye wali kumpi nnyo n'ennyanja ate ng'abantu abasinga amazzi ge bakozesa wano bagajja ku nnyanja ne bwe babeera nga emputinga toyi nga tugijjamu bye tukozesezza era tulabye nga bikulukuta bidda ku nnyanja ate abasinga tebalina na kabuyonjo bwe bakola ki bwe bagenda nga kwogattidde n'okuba nti amazzi mu kitundu yadde balinaanye amazzi naye amazzi amayonjo matono nnyo so mu kutegeera kwange ensonga zino za byabulamu naye ate zitukwatako ffe nga gavumenti ate okusingira ddala n'ekibiina kya NRM kubanga right now obukulembeze bw'ekitundu kino kyonna buli buki kitole kya NRM so tulina kifunira ki solution. Amanya mpitibwa musawo Kaketo Alex nga nkolera Wakiso District Local Government nga nkola ku ndwadde ezibalukawo ezitugamba ezibadde ziraze ekyasoze tuleeta wano ku kizinga gye bali ekyasoze tuleeta wano ezinga ku kizinga ky'ezinga bwe twafunye amawulire agazze nti olaba abantu abafunye ekiddukano ekyomusaayi siemu ku nsonga yasizotole nga twagala tulabe nti kiva ku ki kati kyetuze kwekuŋŋaanya abantu b'oku kyalo abakulira ebitundu ku kyalo kuno ekikwatako n'abasawo b'oku byalo okula ensonga ku bintu ebyotiva naye byonna bye tuzudde nti tekuli toyireti ku bizinga byonna ebizinga bingi all landing sites nyingi eziri ku kizinga kino naye nga zonna tezirina kabuyonjo n'ekyokubiri tezirina mazzi gakozesebwa kati kyetugenda okusooka okussaako essira kyekintu ekyakabuyonjo kyetwagala okukola ye project ey'okuzimba kabuyonjo ku myalo egy'omu kizinga kino tugenda kuddayo ku district tulabe n'embaka maffe bekikwatako abavujiri b'obuyambi abakulira ebitundu abakulembeze abalala nga ba area MP ab'ebitundu bino bazegereko okutuyamba
such that tutuzimba toilet mu bizonero tutadde toilet ku bizinga bino ekizibu nti kigenda kunongebwa ddagala. Of course n'ebirala bingi nga byakasasiro balina okuteeka nakyo kiri awo, naye nga byonna bw'ogenda okola lisiti priority esinga ya toilet. N'amazzi ag'okozesa, amazzi bagasena mu nnyanja ge bakozesa ku gundi eya bulijjo, bino bulyoka bakola ki bakozesa, ng'ate era mu nnyanja mwe basuula kazambi. Kati ekidduka tekisobola kuggwa kuno okuggyako ekizibu kya toilet kikoze eki kinogeddwa eddagala. Kati project etwagala okukola ki okutandika okusaka, tugenda kusaka mu bantu ab'enjawulo nga tuyita mu bukulembeze ba disitulikiti ab'enjawulo, tusalaye nti tuteeka toilet